back. We are back. Museveni has been looking for Fred for the last 5 years. We are back now. The dictator of 36 years. Tag your friends at a time. He has put down $5 million. Whoever presents Fred to Uganda. And we know that if Fred is taken to Uganda, Fred is going to be killed. If Fred committed an offense, let them judge him in Turkey. Because Turkey, there is democracy in Turkey. Yes. We have courts in Turkey. We have prisons in Turkey. Let Fred serve his sentences in Turkey. We don't want him to be extradited to Uganda. Because Ugandans, they've been living under a brutal dictator coming over 36 years. And the Ugandans have all left Uganda because of the dictator. Under this brutal regime in Uganda, Fred will never have fairness. Fred will never have a fair trial. Fred will never be put in a prison. Fred is going to be taken to the bunkers, which we call death torture chambers. Yes. And he's going to be tortured. Yes. And in the end, Fred will be dead. Ugandans are being tortured on a daily basis under this brutal regime. Yes. Ugandans are being kidnapped on a daily basis messages, under this brutal regime. I want to take the messages. We are calling on the good governance under President Edward Kaibe to intervene and save our brother Fred from being extradited to Uganda. We are calling for the government of Turkey. Zino zonna messages tulina wano abantu bonna bali wano message nga bwe muziraba bwe zigenda omuntu yenna ali wano ali kintu kimu kyokka tusaba okuta Fred Lumbuye era message zonna ziri wano buli mukaze awandiise message nga bwe muziraba abantu we bali wano nga bwe mubalaba abo abantu bajja beeyongera okujja ku Turkish High Commission Embassy here wano we tuli nga tusaba Turkish Embassy eyingire mu kintu kya Fred Lumbuye okulaba nga bamuta okulaba nga banoonya we about ya Fred Lumbuye. Zino zonna bannayuganda abazze wano beebeereddemu nga bagamba abataki nti twagala omuntu waffe mumute twagala Fred Lumbuye twagala bamute immediately era kyetuliko wano kyetukola abantu bazze beebeereddemu ekifaananyi kya Fred kikino wano nga bwe mukiraba kikino Fred Lumbuye our teacher yakwatiddwa abantu abatamanyiddwa nga tetumanyi nawa ssaawa zino Fred wajali kati bannayuganda tuli wano ku High Commission ya Turkey nga tugamba nti twagala abattaki bayingire mu nsonga zino nti gavumenti ya Uganda terina buyinza kukwata Fred kumukwata nemuyigenda ku ttaka eriri foreign land nemukwata okumugjayo kubanga ekyo kyo Ugandan government kyakoze kikyamu nnyo ekyokukwata Fred okumugjayo okumukwata ne bamukwata oba bakoze bamafias ne bamukwata tukimanyi bulungi nnyo nti ekintu kino kirimu omukono gwa Ugandan government. Ekintu kino tetugenda kusirika busirisi tekigenda kukoma wano tugenda ku the UN, United Nations for Refugees. We're going to take these matters ahead. We know very well Ugandan government is dealing with this. We know Ugandan government is in a hand with disappearance of Fred Lumbuye kubanga bo bennyini
government ya Uganda yavaayo emirundi mingi nnyo egezaako okulaba nga bakwata Fred era tukimanyi nti nno government ya Uganda eri mu kintu kya Fred kino ekintu tekigenda kuggwera wano kijja genda ku level ndala. We are going to do, we as Ugandans, everything, every step by step kugitwala tugenda kuberera amateeka tulabe nga Fred Lumbuye tumufunira justice yenna gyali yonna gye bamukwese yenna gye bamutadde yenna gye bamutadde Fred Lumbuye Munnayuganda ayina okufuna obwenkanya titugenda kulekeraawo tetujja kuva ku Turkish Embassy tugambye tujja kuva wano nga tumaze kumanya whereabout za Fred n'enkya tugenda kukomawo wano tudimaninge Fred Lumbuye era tuli wano paka nga 13 n'atera nga 13 bwe kibanga ngera Fred Lumbuye tetunamufuna tuli ready okwongerayo okubeerawo okufuna tetujja kuva wano kubanga Ugandan government eri too rotten nti basobola okugenda ni other people's land and they adapt ne bakwata omuntu ne bamugjayo ne bamulooza nti bajja genda bawambire abantu mu nsi ezitali zaabwe mu landi eteri yaabwe. Ekintu kino tekigenda kugwa mirembe tujja kiyingizaamu abantu bonna ensi zonna zijja kimanya tugenda kiyingizaamu ne wano wenyini tugenda kuwandiikira abantu abasinga obuyinza mu nsi wano mu UK tulabe nga Lumbuye ekintu ekyakoleddwa kubanga ekintu kino baakikola mukimanyi ettaki ekyatuuka ku musajja gwe baawamba ettaki ono mwami era olaba ekipande kino kiri wano bagamba nti nomu kubanga omwami ono baamuwambira ettaki mwamanyi kyekyamutuukako kakati kino ekyatuukako ono tetwagala tukituuke ate ettaki tayagala kuddamu kusiiga nziro mbi kuki ku nsi yaayo nti atera mubeeremu omuntu omulala kubanga we are the Ugandans we are not going to keep quiet we are going to make noise until we get Fred Lumbuye back. All we know we get to know his way about. We need Lumbuye must not be obabagala deporting back to Uganda. That cannot be. He's a refugee in Turkey, so Turkey is accountable ku life ya Fred Lumbuye. Banayuganda mwena gye muli tuli wano tuli ku Turkish High Commission to demand for our brothers life. Byonna gyali obulamu bwe tubwetaaga nga tumwetaaga nga mulamu tumwetaaga bamute balina okumuta tuli wano enkuba etandise okutonya by the way naye abantu we bali bayimiriddewo bagaanyi wano as we speak it's raining naye tuli wano mu nkuba tugamba free Fred Lumbuye Lumbuye tumwetaaga yonna gye mumutadde muyimute Banayuganda bali wano. It's raining, we are not worried about the rain, we just asking, we want to know the way about of Fred Lumbuye era tukyali wano nnyo kakati era tujja kuddamu twogere namwe tujja kuba nga tuba updating. We are at Turkish High Commission, Turkish Embassy, as you can see. That is the Turkish Embassy. That's we are standing right now, and we are demanding for the release of our brother Fred Lumbuye. This is where we are. We are standing here and it's raining and we are not going to back up. We're going to be here in this rain asking for the demand of the release of Fred Lumbuye. Free Fred Lumbuye. All the people are here and we are demanding our father Fred Lumbuye, release him. Free Fred Lumbuye. Everything, I'll come back to you. You know, it's raining, but we will speak. We'll be to give our updates step by step, what we are doing and what we are. Everything is what is happening down here at the Turkish Embassy. Thanks so much. We love you. Bye for now.